nnyo mwebalire ddala for God and my country. Thank you. Bakoololera sikooloola wabula baseerasera abana baffe abakyasoma olwokuba baamu n'akaseeti, bajja mu bakyala baffe olwokuba baamu n'akaseeti. So abatuuze twegendereza abantu babaamu n'akaseeti, twegendereze nnyo, tubakkirize bakole kyabalese kola ki kukolwa ebirala tebabikwata kuba tetwagala ntalo basenguke. Ate omukulu akyogere bwe tetwagala ate abaana bazze kweroswa kyensentebe. Omwana ono wa mwami yali akola oluguudo yali kitamanya gyali, tusaba ku buyambi obebigambe basale banyabo mbagaliza olunaku olulungi kufunyisa abaana b'amasomero mbuto. Nsonga eno nkulu nnyo, tetujja kikkiriza kwonoona abaana olw'okuba mazze ne tuba pulojekiti ey'okukola oluguudo luno. Tujja kubakwata bassebo ne bannyabo. Twagala okubasaba abooluganda pulojekiti eno mugikole bulungi, naye ate n'abaana baffe temubataataaganya kubayingiza mu bikolwa byaki bya sitaani. N'olw'ensonga eyo abooluganda twagala kubasaba busabye abatuuze baffe abaawano. Waliwo pulogulaamu za gavumenti nnyingi nnyo. Bwe tuleeta oluguudo bweru tukuyitako pulogulaamu za gavumenti ebikwatagana by'okuteeka bino bye mbadde mugamba eby'okujja obuyumba ku luguudo n'ebirala ebyo tawunikira kawali. Era omulimu twagala kumwebaza nti omulimu gubadde gukyatambula ki bulungirungi. Kati ekirala kyenjagala okumaliriza nakyo nze ebyange si bingi nnyo. Ekisooka pulojekiti egenda egguddwawo olwaleero. Pulojekiti eno egenda kutambula, mwe mulina ogiwanirira. Ekyokubiri mulina ogirondoola ku bintu ebikozesebwa obutabulankanya obutabbibwa. Mwe bennyini mwe mulina okikubeera nayo. Maama tawuni Saggaawo ne tawunikira Kamabanda ne mmeeya waffe. Ekyokubiri tetujja kumiikiriza mukozi yenna aladisibwa ŋŋanyi. Omukozi agenda okwenyigira mu kubba amafuta tujja mukwata. Mwami Mugerwa Diso poliisi gwe mulimu gwammwe. Twagala ebiweereddwa yaladisa ngambye bibategeezemu abazze okukolera wano ba kontrakita okulaba nti ebintu ebigenda okubeera ku mulimu guno birina okukuumibwa. Tetwagala kuwulira nti amafuta muganywamu, tetwagala kuwulira nti omusenyu gubbibwa, amayinja gabbibwa. Twagala pulojekiti eno etambule egasa abantu baffe, kubanga ffe buli we tukola oluguudo tuba etugambye nti oyiteko ng'okaaba bwavu. Tuba twagala oyiteko ng'olina ssente mu nsawo. Ekyokubiri pulojekiti eno twagala egasa abantu baffe. RDC wangambye bagambe emirimu egirina okuweebwa abantu baffe abaawano gibaweebwe. Abaana balina okuweebwa emirimu ki abaana mu pulojekiti eno. Ekirala pulojekiti eno tebabalimba n'olunaku n'olumu, ya gavumenti. Ya gavumenti ekulirwa General Yoweri Kaguta Museveni. Ate tukyaleeta ffe tetusaaga, tukyaleeta buli kimu. Nebye mutalabangako mugenda bikola ki katandika buki. Era badde zaamukuba engalo za mwami Yoweri Kaguta ani Museveni. Ekirala oluguudo luno lwonna mwe luyita mbadde nsaba mukoleyo ka association mukateekeko ne foomu. Abantu bano abagenda okukola oluguudo, omuntu yenna gwe bawa omulimu njagala banoonya abaana baffe ku kitundu, naye abaana abo nga mwe mubeeyimiridde. Nkiddemu LC1 LC tetwagala mwami Sserunkumu ave gy'avudde awandiise omwana ku mulimu. Ate katwagala abaana bawano bye baba bagira ki bye baba bakola. Twagala babeere nga beeyimiriddwa abakulembeze wano. Tuga tubeereko ne foomu ze tujjuza tubasekendinge bulungi. Ndowooza ekyo mukitegeera n'ensonga lwaki. Mutabani wange akoze MC ekirimba akoze kimu ekya okutuwa ssente.
tewali muntu yenna atuwadde ssente, wabula gavumenti ya Uganda yeewoze eki? Ekyo nno kituleetera okubeera abegendereza ennyo, kubanga ekigenda okukolebwa tukivunaanyizibwa okisasulira. Ntegerekesa ssente ezigenda okukola oluguudo luno zavudde mu World Bank ng'etuwoze buki n'obutale n'ebirala. Kakati oli bw'anagamba nti akuwadde ojja kufuna ekinyegenyege okozesa ekintu nga tomanyi nti kikyo, kubanga olowooza nti bakoze eki. N'olwekyo tulina okutandikira mu kumanya source ate ne tutegeera ne implications za source. Nga mumanyi nti the ministers are interested parties, and most of the roads we have embarked on has been monitored by high-level government officials. So, Boch, we want the best out of you. And I always tell them, Mbagamba, bwe babanga bakola bulungi tebajja kundaba wano. Naye bwe ndaba nti ebintu tebitambula bulungi, nammwe abatuuze temusirika. Kawu bw'abanga tayogera, nze mumbuulire nga World Bank tenaba kujja wano. Environment and social safeguard is very key. And as we hand over this site, I would like to see good equipment in good working conditions on ground. And another thing we emphasize to our contractors is no sharing of workers. The workers that are meant for this site should remain here. Don't pick these workers and they are also working in KCCA. For us, we monitor. I will be on ground, bring for us equipments that are roadworthy. And we have emphasized that we also inspect your equipments to make sure that they are in good working condition. We are going to hand over this site, but we would like to see that you have brought for us equipment on ground. And we have already lost time. Kao, when did we sign the contract? Emirimu gino tugenda kubeera n'obugazi bw'ekkubo okuviira ddala kuwetuli paka obukondo bwe bwakubibwa, kubanga waliwo abasooka okuyitamu nga bakuba obukondo buno. So tugenda gaziya okusinziira ku bukondo obwakubibwa. Mulimu okurelocating amasannyalaze services, amazzi ne cameras. Waliwo n'abajja ennaku zino aba services za internet, abo bonna bagenda kubeera mu relocation egenda okukolebwa mu contract eno. Then tujja kubaamu n'okugrading ekkubo okuliza ku standard. Then tubeeremu n'okuzimba emyala, emifulejje awamu mu trading centers wagenda kubeera nga wali covered, nga wansi waliyo ebigoma ebitwala amazzi, awamu wajja kubeera tuuka ng'eno kasozi n'eno kasozi amazzi ago galina okukkiririra, naye ng'ate emmanga eyo waliyo ennyumba z'abantu. Kale no tulina okusala amagezi okulaba butya amazzi ago tulina okugatambuza obulungi okugatuusa okufuna ebbaluwa ezibakkiriza okukola oluguudo. Era gavumenti yamala okutuwa ebbaluwa kyetuyita certificate of approval, nema nga yegigaba oluguudo luno okuteekebwawo. Nema yalina okusooka okuyisa oluguudo olwo. Bakontrakita abo buli we bagenda okuteeka kampu, buli we bagenda okusima ettaka erigenda okukozesebwa ku luguudo luno, gye banajja amayinja tulina okugoberera ebyobutonde ngeri ki gye babikuumyemu. Kyenavudde ngamba mu kutandika nti ffe tuliko nga bakwasisa bampisa, kyokka tulina n'ensonga endala ze tutunuulira. Tewali we bakola luguudo
ne watabeerawo nsonga ya nfuufu. Tulina okulaba nti nno bakontrakita bano nga bakola emirimu gyabwe balina okulaba nti enfuufu eyo tekosa nnyo batuuze. Yesu ayinza okubaawo enfuufu ensaamusaamu. Tweyanziza nnyo nnyabo erinnya nze nayika Mathias ssentebe w'ekyalo ky'e Kayunga. Oluguudo lwe lutugenda otandikira. Tulina essanyu lingi nnyo nti olwaleero oluguudo luno lugenda kulookingibwa kubanga tubadde tufuna okusomozebwa kunene nnyo mu bantu baffe abakozesa oluguudo naffe ffennyini n'abantu abalinako ebizimbe byabwe nabo bifuna okusomozebwa bizinesi sobola kutambula bulungi. Naye tulina essanyu lingi nti olwaleero tugenda kuggulawo ettandiika y'okukola oluguudo. Tulina essanyu lingi nti enkulaakulana ejja kuba ezze mu kitundu kyaffe, ejja kuba ezze mu bantu baffe, n'enkyukakyuka mu bantu baffe ejja kuba eyongedde okutuukamu. Linnya enkuba bw'etonnya mayanja wali wansi wa Bekale Kidawalime okuliraanya ne Twin Academy emmotoka zisalawo. Amazzi gajjula mu mayanja, ow'ebigere akosebwa, ab'ebidduka bakosebwa. N'olwekyo kulaba nti gavumenti yatujjukidde ng'abantu abasenga. Tulina essanyu lingi nnyo kulaba nti naffe okusaba kwaffe kutuukirirwa. Era tuli bansiso nti oluguudo luno bwe lumala kukolebwa tujja kuyamba ebintu bingi. Okusookera ddala tujja kuyamba jamu. Tubadde tuyita Kawe nga tugenda mu tawuni. Kati ku luno tujja kuba nga tuyita Senge nga tukonekitinga Nansana tugende mu tawuni. Ekyokubiri, Senge tulina amasomero mangi. Ebiseera by'enkuba bw'etonnya abaana basigala waka olw'amazzi okujjula wansi mu mayanja. Ekyo tujja kuddamu kubeerawo. Bakitegeeza nti bizinesi y'ebyenjigiriza egenda kutambulira ddala waggulu. Tulina factories nnyingi mu Senge muno. Enkuba bw'etonnya bizinesi zaffe zonna zibeera on standby. Era mmanyi nti olukuba luno bwe mumala kukolebwa teri kintu kyonna kigenda kukootana n'ebizinesi zaffe ng'Abanyasenge. So Abanyasenge be twalidde empanga era omulanga tukutya gavumenti oba okusiima kwaffe tukutwala eri gavumenti kulaba nti batujjuukidde okutukolera ekkubo. Era tuli bumativu okuva olwaleero ennaku z'omwezi 14 ogwokuna 26 ekkubo lino lugenda kutandika. Tumanye nti mu biseera by'amaaso bwangu nnyo emyezi nga 6 ng'ekkubo kozesi tumaze. Era bwerugwa bweruti ffe ng'Abanyasenge twewaayo n'omutima gumu kulaba nti naffe tusapootinga gavumenti yaffe His Excellency Dr. Yoweri Museveni owangaale.